kakati mbadde nagambye mbawumuzemu ku mboozi naye eno tewumulikika so omukyala ampeereza message nangamba Fifi ndi single naye sinoonya. What happened is this, omukyala ono yafumbira omusajja mbuga yali avuga boda ne bagula akapoloti kaabwe ne bazimba ennyumba ya bisenge bibiri ebisulwamu n'eddiiro n'akasitoowa ne katoyi wabweru naye nga mu kisenge mwalimu ekiyigo ekyabwe mwe baasulanga. Ngambe ne tutandika obulamu n'omwami oyo mpola ne tuzaala abaana. Bagenda okuyingira mu kuzimba ng'olwedde balina abaana koza ngambe yalina abaana be 6 ng'omukyala. Temumujajinga nti azaala nnyo, yali azaala bakwano be. Nze mpagira abantu abazaala abaana for as long as obasobola era tasaba buyambi. Angambe ne tukola ne tugula boda ey'okubiri ne tugula obupoloti ne tuzimba obuzigo ne tumala ne tuzimba erinaka sayidi sennakawuka eyo amaka amanene waliwo twali ne tuviirawo ne tulekawo bapangisa. Angambe ne nkola restaurant yange kuba nali ntegeera ebyokufumba era ndi mu mmere fumba. Si buno bw'okusomba emmere kukuba nice restaurants when you go there and chill bwe butyo. Nangamba naye nakulabye ng'oninya omukazi yasuulawo abaana obanga abantu bamuninya. Nangamba Fifi sayidi zombi zirina ebikolobero mulaavu, zirina ebikolobero mulaavu sayidi ne sayidi, buli sayidi bwetandika okukola amanyanga naawe otya. Nangamba nze emboozi neeyange eruma. Yafumbira omwami we nga bw'owulidde olugendo lwabwe gye lwava ne batandika obulamu bwabwe omwami nga tannakyalako waabwe wadde okugendayo okukyalayo naye nga batera omwana waabwe azaalina bagamba mukoja ali biki. Agambe bwe baatuuka nga beesobola omusajja yayanjula mukazi mulala. Nangamba lumu nagamba love terina formula. Nangamba Fifi azankwotinga bambi obugambo. Angambe omusajja yayanjula mukazi mulala Fifi love terina formula nga yogera. Yes, I've already said love terina formula. Azaala bamukyawa, atazaala bamukyawa, omuwanvu bamukyawa, omumpi kwegamba terina. Do your thing, ebisigadde birekere Katonda. Kati munnange eyo nanga tuvuddeyo. Angambye kyasinga omuluma mu byonna si musajja kuwasa. Omusajja okuddira ono omwana w'abandi n'amutegesa emikolo. Nangamba olunaku lwali lwakuna omwami n'adda ewaka n'amugamba balina emikolo gye baali balaga mbunga walange era bajja kusula nga olunga tugenda kusula Masaka mu tawuni y'ekitundu ekyo enkeera twanjulwe. N'amugamba ye best man. Kati ono yaliwo ne sister we nga zemmulabako nebeekeja ne bagolola amakanzu. Okumanya yamujoga yamusibya n'ebirabo mbona mugamba anti ngeri gye ndi best man balina department ze bankwasizza. Angambe Fifi nasiba ebirabo ebyawasa mujja wange nga nze ewaffe omwami tagendangayo wadde okuziika. Munnange girl child ng'asiba birabo ne sister we nga basiba ng'agolola amakanzu tu eyiye ekanzu ng'omwami alageemu yiye endala ya mugole n'agolola ne suuti nga omukolo ogutama ne bakuba engatta eddagala. Omwami ku lunaku olwokutaano n'avuga ebintu n'abitwala. N'emmotoka yajja n'emmotoka eyakima bino bye baasiba. Angambye nze buli kintu ekyawasa mujja wange baakitereka wange. Ente baagikimaka nangamba because ffe n'akawuka twali tulunda nnyina enkoko ewaka tulina n'ente ewaka naye si nnyingi buno bubwo olundako awakaawo. Nangamba neyayanjula mujja wange omwami yagireeta yasulaawo yajja lwakuna nevaawo lwakutaano olw'eggulo. Angambye omusajja ono oba yali nkoze ebirala naye n'atankola kino. Nangamba Fifi nasooka n'entuula ne neebuuza nkoze ntya. Mubuuza otegera otya nti musajja waayanjudde. Nangamba mu 10 temubula 10 terikyawo omu. Bwe bagenda ku mukolo omwami saamubeerako naye ye mwennyini yankubira nangamba twatuuse mu katawo ne tugenda okusula ne tunyumya bulungi ng'era abagana kuba yava ewaka nga tetuyombi sina kye mukoze talina kyankoze. N'agenda ne tunyumya leeta lono n'ava kusula nangamba akaneegatte ku bannange. Kaneegatte ku bannange tamera ddayo. Nagamba kaneegatte ku bannange tunyumye emboozi. Namugamba amunyumirwe. Nangamba n'omuntu gwe yagamba nti yawasa erinnya yalyogera nga ndimanya omwami yali azzeeko ewange. Kumba ate omwami oli ye best man w'omwami. Munnange mu balamu be bwe mwava akalamu kaakato angambye kaali mu siniya nga ya kusatu kuba kaali kasomera waabwe. Eno mu maka ennakawuka nga gye kavanga kagenda ku ssomero.
nangamba nze oyo mwana nga nze mutwala ku ssomero nze muweerera nze like buli kintu nga kiri kunze kubanga nkola ndi bulungi nkolera ddala siina mbu mbona abo omusajja yansuula angambe baagula booda taata oyo ne bagula booda eziwera buli mwana ne bamuteekako booda ye ku baana be yazaala eno booda ereeta fiizi za gundi eno booda nange nenkola restaurant yange mbeera mu bulamu nga siri mugagga nnyo asingayo naye nga ndi bulungi era nakati angambye Fifi siina buzibu naye njagadde okunyumizaako omanyi obulumi abasajja bwe batuusa ku bakazi ne batusindiikiriza okukola ebintu bye tukola konze ye waliwo nno omusajja eyanvumyevumye dda nangamba omanyi weekubiira nnyo ku sayidi y'abakazi ne mugamba munnange n'emboozi yange mweri ekwata ku basajja ng'era omukazi ngumusalira n'omusajja we gumusinga nako ne ngumusalira bale nawe tetusobola kutegeera kyekimu naye mujja kwekaka mutegeere bakulu bannange kati munnange nekirala mulekera ovuma empumi yange annange amataala gano gagikubamu nago no ngenda kukola setup yange wali sayidi eri eddiiro nga wentuula kaakati nga ngamba munnaye nga mbeera awo olunaku olwo Lwokutaano angambye waaliyo n'ekivvulu Lwakutaano angambye era yagamba omwami we era yagendako mu kivvulu agenda mu ne balaba abayimbi baabwe ebikizi naddeka neyeebaka kati munnange enkeera ku lunaku lw'omukolo angambye Fifi ekintu nga kinaakutuukako bannange omanya naye oba tomanyi what exactly is going to happen angambye nasiibaawo sibitegeera ngimpa wempitayitamu ninga omulwadde ne ndowooza nti bugiri kinagenzako mu kivvulu kahanga bakaaka ke kandi obubi ku makya omwami yamukubira essimu n'amubuuza kunamugamba in case ng'onoonyezaako ng'essimu sikwata anti emikolo n'amugamba sigenda kukubira ate nange nakitegedde mugenda ku bestimaani nkukubira eddala wali mu kidaala nkugambe ki n'amugamba naye wennaava eno bannaye naffe twogere ku mikolo gyaffe ko omukyala kaale ssebo angambye era ino omusajja gye yasembayo okunteekamu n'anteeka bulungi mu layini wenja munnange kati batuuka ku mukolo akaana akato kaaliko kubagenda okugaba like si mwana muto nnyo kalebwa kuba nti ye muto kubali nfune nkayita akaana bwe baagabe bagenda okugaba ekimuli omuwala n'agaana eyakuba ebifaananyi n'abiweereza omukyala bamuweereza ebifaananyi angambye Fifi nasooka nenfuna embiro ng'ebintu bye nnakoze byonna nawadde nkolera mujja wange angambye embiro zampitamu empewo nempitamu nenkaaba nensirika nengenda nenkwata ebifaananyi ebyo nembyozesa nembisiba bulungi mu envelope nembiterekera omwami nemulinda amadda angambye saamukubira ku ssimu saanyiga wabula nagamba sister wange ekyali kiriwo sister wange n'ekyo kyalaga tumulinde angambye ekirala ekyaddamu okunzirira mu bwongo ebipapula by'ebintu bye tukoze biri luddawa angambye omusajja ono yakola ekintu nga tandowoozezaamu nti nnyinza okumanya ate nga yali mutuufu era ono omwana ababutangamba mu butuufu saalitegedde angambye ate naye teyamanya yaŋŋamba era kati bw'abanga kwabiraba bino ebintu byokwanategerera yaŋŋamba naŋŋamba naye yaŋŋamba era nasigala mbeera naye nasigala muweerera kuba mwana muto yali muto mukyala ye mukulu yagamba yali mwana nga sinza namusalira musango nga mbeera mu maka gange nga ngakaaba nga nsiita nga nfeesa nga nfuna embiro nga ziwona nga appetite ebula nga bwerabika angambye buli kimu nenkikola ekyokutyemba okutya kikusobola okukuteekamu nangamba nekinasooka okujjukira ebipapula biri ludda wabagenda okunsuula ebweru w'enju nensooka noonya ebyewaka okuba byali mu mannya gange amakaago nangamba bye baagula obuzi gwe baazimba awo obupoloti obubiri bwali mu mannya ge bupoloti obubiri mu mannya ga mwami kati munnange ng'omukazi agamba sigenda kuyita musajja kukubira mulamu wange sigenda kulopa wa Nazaala sigenda kuliyita mikwano gya musajja bonna bakimanyi ng'agamba sister we tuyite basayidi yange ng'ayita basayidi ye ng'ababuulira ekibaddewo ng'abagamba naye kati omusajja ono tugenda kwawukana nga bamugamba nga omanyi abazadde mulinda dde mwogera ayinza okuba bw'ava eri ajja eno ng'ono asigala ne sister we ng'agamba I've had enough of it bw'abanga mumbonabona gye tubonyeebonye asoose egenda waabo wa mukazi kati omusajja era alina ebintu birala byali yagula ndowooza I don't know naye bino omukazi byambuuliddeko ewaka piki nga yalina ebiwandiiko byazo ez'abaana okugyako ez'omwami ebbiri alina piki ze ebbiri ze yasigaza buli obupoloti obubiri obuli mu mannya g'ebiwandiiko nabyo byali mu nju kati munnange ng'omukazi asirika ngambye Fifi olw'omukaaga olwo omwami badde ankeera ku Sande angambye olw'omukaaga olwo lwali luwanvu teruziba nenjagala mukubire ne neefuga
Angambye omanye okutunulya ebifaananyi ng'omwami wo okuva mu nnyumba biki. Naye ng'omukyala simumanyi simulabangako gwe yali ayanjula. Angambye nawulira nga nsiriira mala okozesa ebifaananyi mbipaakinga bulungi kiteeka mu envelope nga nkimuteera mu ddiiro nga mulinda kudda. Angambye gayi bwe yajja n'emmotoka ye bannange nga mulamu bitya nga yeekaza like talina kyatya of course talina kyasuubira nga ddaka nga bamugulira geeti yaabwe ng'ayingira. Angambye ng'ayenda mu nnyumba amakanzu ng'ayuwaawo. Angambye kuno yazza kanzu emu gye yajjiramu nga ajja mu kanzu nga bateekaawo nga muwa amazzi ng'anaba. Angambye nina engeri gye nnaguma naye nga ku mutima kye nina mpulira njagala kufumita musajja ono kuba yali andiddemu nnyo olukwe. Angambye mu mbeera yonna nga buli bwe mutunyako ndaba omulambo gwedde ndaba bukodyo butya bwe mba mukwata bwe mba mutuga olw'obulumi bwe yali alina ku mutima. Angamba Fifi manya okuba nga oli ku musajja ogwo olowoolezaako. Nangamba naye abasajja sibangu mugana wange konze nga walaba. Angambye mbinyumya n'amaziga ne gampitamu naye nga sikaaba nti nnumwa. Nangamba naye like obulira ng'ekitasoboka naye nga kyasoboka. Nanze munnange walaba. Angambye omwami bwe yakomawo amala okunaaba yadda misana Sande naye n'agamba mukyala we addayo balina gye waliise nga after party ku sayidi y'omusajja. Mbwe omusajja oli mukwano gwe yagenda bba waamu ayinza okudda leeti. Kasi ng'agamba it's okay. Mumutima gwe agamba it's okay genda kuba nja kutta. Kati munanga amala okunaaba ng'ayambala asaba ku kyokulya ng'ajja mu ddiiro nga bamuwa emmere nga bamuwa n'envelope nga mugamba nno bino ebintu byaleeteddwa jjo wa booda yabireese simumanyi naye omwana asigale waka yagambye baabimuleetera ne bamugamba bibyo sinnaba kubibikula simanyi kibirimu nange nabikuterekedde. Ng'omukazi angambye nadda ku mulyango n'ennyimirira yangamba nga nkutta akambe Fifi ng'obwongo bwange bwonna buŋŋamba kufumita musajja. Kaakati mmala okubuwa omwami ebyokulya amaze okunywa akwata envelope nze nga nnyimirira ku mulyango. Angambye omusajja ono alabika yasensinga nga waliwo ekitagenda mu maaso bulungi kyava mugamba nga leero yo otunuza busungu. Namugamba nkooyo ate ku Lwokutaano nakugamba nagendako mu kivvulu ndowooza n'omwenge hangoova yankuba. Namugamba namugamba olala onywanga mutono gw'onaasobola bukyava mudamu nanywedde kinyumo. Kati munnange aneenyumya olugambo. Kaakati munnange ng'omusajja abikkula envelope nga muno ebifaananyi alaba ekisooka n'akizaamu. N'addamu omukyala n'amugamba baakuweereza biki? Nagamba tebina nnyo makulu n'abizinga. Namugamba enewe kangende mu bannange nja kudda. Namugamba njagala kumanya baakuweereza biki. Omanyi gayi kye yakola? Namugamba onkazakaza byabadde byo. Namugamba baakuweereza biki? Namugamba ye ku mukolo gye mwabadde ani yabadde omugole omutuufu? Angambye namubuuza bibiri nga nzikakkanya ekyokusatu nasitula ddoboozi n'akambe Fifi. Ne mugamba gwe leero batujja wano nga ffenna tuli mirambo omugole afe n'ekisiraani kye ng'ofudde nga nange nfudde. Sister we ate yagenda okulaba nga muganda wagenda ofumita omuntu n'akwata muganda we n'agamba omusajja adduka waggulu mu nju weesibire mu kisenge. Omusajja ng'adduka nga teyeesibira mu kisenge ng'ayita banne besitimani gwe yayitanga mugole. Ng'omukazi aggalawo ng'adda ku luggi ng'akuba oluggi to bali nga bajja nga tebamanyi nti eno gy'ayonoonese dda. Bwe baatuuka ku geeti omukwala nga oli sisita wabagamba bannange amanyi nti yabadde ku mukolo ogwabaddewo gwe toyingira mulete poliisi yebejja oyo omusajja wano otherwise bajja mufumita. Agambe Fifi nakaaba obulumi buli kye nali nsibye lulinga omusajja ono tannatuuka nate omulundi gumu. Angambye nakuba omulanga nti banneyiba bajja ng'abantu balowooza tufiiriddwa. Bagenda otuuka mu kikomera nga nkuba mulanga gwa bulumi ne bayita owerosi ne bayita n'abakyala ne batuula mu nsonga. Kati bayita n'abakyala erosi ne poliisi bali abasajja bali ku mukolo bayita poliisi ne bayingira bonna ne basibawo ne bayingamba ggulawo naggulawo ne bagamba omusajja ggula. Omusajja n'agamba nze sigulawo kisenge omukazi anfumite. Ndaba ni wafalawo yekweka mu kisenge. Buli kye yakkirizanga yatumyanga tumu mugambe ekyo nzikiriza kino nzikiriza mumukwate mpitewo. Angambye Fifi nakaaba angambye Fifi nakoga
Angambye mu wiiki emu nga ninga embwa okwagala bwe kutyo bwe kuluma. Mugamba nga walaba nangamba munnange n'abakyala bwe yatuula nangambye nga sisobola nakwogera n'ensooka nkuba emiranga mpaka bwe nakkakkana ne tubawo ebifaananyi ne mbagamba buli kintu kye mulabaawo baakitegekedde wano nze nasibye ebifaananyi ebirabo nze nagolodde amakanzu nze nasinze engoye z'abasenga ewaffe kakube ku ziiko yo talinnyangayo. Ne bamugamba munnange sonyiwa anti fukosi babagamba omukazi sonyiwa n'abagamba nja kutta omuntu tasigalawo wano njagala twawukane. Mbona abagamba nze sawukana na mukazi wange yamanyi gye tuvudde n'amuga afuluma ekisenge obinneegambire fuluma ng'ekisenge akifuluma mutabani wa Falaawo yagaana. Kati munnanga after some time nga bamugamba fuluma omukazi agamba ofulume paakinga abakwano b'omusajja nga bapaakingirako omusajja ng'ajjamu engoye ze mu maka ng'omukazi amuganza siva wano wange n'abaana bange genda mutandike ne mukazi wo gwe wasazeewo gwe walonze ng'amugamba ebintu byange n'eby'abaana mbisigazza bw'oli bw'oyagadde olibawo ebirala n'amugamba nangambye Fifi nali wa mazima ne nkwata endagaano ezo ebbiri ezali manya g'omusajja n'enzimuwa kubanga twakola ffenna ekyo nga tekisobola kuvaawo wadde mu by'omukwano yambitrayinga ne nkwata empapula za piki ezo ebbiri nazo n'enzimuwa. Angambye Fifi omusajja oyo teyantunulako wadde mu maaso ng'atya okuntunula mu maaso era okuva olwo teyaddamu kutunula mabega nange obulamu ne mbwongerayo mu maaso. Abaana bange basoma. Angambye oyo mulamu wange omuto bambi namulekawe waka kubanga era ffe twali tumuweerera ate nga sente nze nzitoola nzijja mu restaurant ng'akuze n'abaana bange ate nga ssenga w'abaana bange nga siyinza kukijjawo simuyinaako buzibu. Ngambye nembeera naye nakati ndi naye ku yunivasite asoma naye n'abeewaabwe beebuuza ani yabalyamu olukwe okuŋŋamba nakitegeera nti ekkumi terikyawo omu. Angambye ffe abasajja batukola ebintu ne bakwerabiza Katonda omusajja akujjamu bwa Katonda. Angambye bannange angambye nze nategekera mujja wange buli kintu kabula kata n'obuliri bantwale embwale. Angambye omusajja yagezaako okwetonda ne batutuuza mu meeting nga tetuzituuliza wange kube wange teyaddayo nga batuyita ne batutuuza abakulu nzikiriza embeere omukyalo omukulu n'abagamba lwaki bwe mba nze mukyalo omukulu yasooka kwanjula waffe n'agenda ewalala n'abagamba ku kye yakoze kati ninga nze mukyala muto asigale n'oli omukazi. Angambye era bwe ndi obulamu bwange mbutambuza yazaala abaana be yebbali kati gyali mu maka amatuufu kati weno yavaayo. Angambye nange am living my life nangamba naye saakuddamu fumbirwa ekirungi nazaala nina abaana 6 I'm just living life naye abasajja Fifi actually angambye ne kulumbe lwange tetubawanga supu tubawanga mmere nnuma manya yabakoowa kulumbe lwange tubawanga mmere nnuma amwanyi nsoboga mumuwanga ku supu nammwe nedda baana mmwe